Okubati abazadde beewunaganya bakalesa okuba nti beekubobwama okusoma konna mu tekuddemu abaana bangi balesa okuba nti bagenda okuba nti bayiga emirimu gy'omutwe bavudde ku sexual education era nga bingi twabirako n'emisa yabanagamba basome nti muli bubi nnyo banka zibatwalaganya mutebe mulina ebyammwe mbere nga munula naye nga ate olaba okusoma ku Uganda kuyimbire ku private schools bwe ziba nga zikaaba nga zigamba zolekedde kuba nti ziggalawo genda batudde kutukola tukyange eggwanga omwana wa Uganda agenda kuba ajjawo obuyivu abere nga afuka nga musajja gutwa bano mivule nadi naye yayita mu kusoma ne mu Frank Seminange tariki nkata twayita mu kusoma so omwana gwe tuzadde olwalira agenda kuba akolebwa atya mukulu mivule katalike naawe bisomye eggwanga bino state ya embeera ogirabanga etwalawa webale nnyo mukulu tali nkata kati bwe twajjirwa ekirwadde kino ekya COVID-19 kyandibadde kikolebwa amasomero okubanga gaggulwawo abaana ne basoma. What is the idea? Kyandibadde kikolebwa kyandibadde kikolebwa kwe kwata abaana bonna be tulina abalina okugenda ku ssomero ne tubagema ne tugema n'abasomesa baabwe amasomero ne gaggulwawo ekyo kye kyandibadde kikolebwa. That's the idea. Naye kiki ekiriwo ku ground kati ekiriwo kiraga nti okuva mu Gwokusatu mwezi ogwokusatu okutuuka leero mwezi ogw'omunaana myezi 5 Uganda yakagema abantu 1,410,000 ate nga abantu 1,410,000 yakabagema nga ebakuba kayisoka muko kakasooka si first jab bali 1,410,000 ate mayinza ndi mubaza mwe mathematician bwe tuba mu myezi 5 nga tugemyeko abantu 1,410,000 ate nga target yaffe nga tonateka mu baana target yaffe eri miliyoni twagala ogema abantu 2,200,000 kati natuula nembala bwenampa obudde nja kukubalira nga tuvudde ku mpewo nti mu myezi 5 tugemye abantu 1,410,000 twetaaga ebbanga lyenkana ki okugema abantu 2,000,000 nkubulire ansa gye nafuna toweeraliikirire ku speed eno gye tuliko kijja tutwalira emyaka 8 omwana wange akoze P7 kati abaana nga tetunababala tetunayingiza mu baana kuba mu target abantu 2,000,000 temuli mu baana basoma so okugema nja kukolera computation nga tuvudde wano ku mpewo twetaaga emyaka 8 okugema abana Uganda 2,200,000 naye kati ani gwoninya anti nkubalidde nti mu myezi 5 okuva lwe twafuna batch yasooka from the COVAX facility twakagema abantu 1,500,000 kati twetaaga banka lyenkana ki x twalisomanga ni mu primary find x what x time do you need okuvaccinating abantu 2,200,000 wetaaga emyaka 8 so okutugema Uganda economy terere bwe tugendera ku speed eno twetaaga emyaka 8 naye onenya government tosaa kunenya government lwaki tonenya government eddagala abasajja abazungu bakwata vaccines zonna ne bazigula ne bazitereka they're holding them nja kuwa facts Africa yonna bw'ogibala Africa ina abantu 1.3 billion people mwabo just ebitundu 2% be bakagemebwa mu Africa so tetulina ddagala tetulina vaccine tewali basobola dituwa gye batuwaddeko nze nyina investor asobola otufunira eddagala erisobola okugema bannayuganda mu myezi 3 kino kibanga kivuddewo nyina investor musajja muyindi alaja nebbanga lyonna yayina capacity efuna eddagala ya AstraZeneca etwagala Uganda mu myezi 3 nebanga emaze okolaki okugemebwa lwaki tebabawa chance kamuddemu obwo bulimba oyagala n'omuyindi gwayogerako India yatuwanga from Serum Institute India yatuwanga eddagala India bwe yayingira mu phase eno ya Delta variant nerekera okufulumya nanti si Uganda feka banonye eddagala kyennyonnyodde mwami Mivule nkugambye bwabo boyogera nti baali siba waliwo bwe tulinako access nga basobola okutuyamba ku nsonga eyo kyenkakasa nti abamu bayogerako ne Dr. Diana ne bakwata ebintu bakuteekebwa mu nkola naye lwaki tuba mukisa kyogamba Uganda nziramu ku mpewo za STV esente nziramu ku mpewo za STV tosuubira nti muto wange ono Frank Serubiri na investor gwamanyi nga President Museveni tasobola President Museveni w'eggwanga ng'anoonyeza eddagala limubuze ye Frank tannalinoonya lwaki taninonya buliriza katufe ku Uganda katunulire Rwanda enoonya eddagala teririna Kenya enoonya eddagala teririna amawanga gonna 56 ga Africa ganoonya eddagala tegalirina ye Frank Serubiri agamba mwami Mivule saagala olimbe bannayuganda njagala nnyo ekintu kye twogera wano tukiteeke mu musana twewe time limit nti mu nnaku 2 twagala tulabe ku bantu abo bwe tutabaleeta mumanya ndi mukyamu naye kyenjagala mwami Mivule nga Kenya gy'oyogera
Kenya ono gyali mu kwogerako atulimba nate mbalimbye kubanga omuntu wano yenna ayagala okugaziya embeera mu kulimba atandikira mu kutuwanyisa mawanga gaki gatuliranye kyokka amawanga gayogera gatuleka dda onfuna bulungi gatuleka mu kimu kugema mu byonna obulya simu kansoke mmaliza submission yange ono bwayogera nti Africa nkuwadde facts genda okebere ku Google genda okebere Africa yonna bantu betulina mu Africa twakagemako ebitundu 2% of the population in Africa bwotunira eggwanga limu nga America bakagema ebitundu 81% of the population actually amawanga agamu nga Israel bamala okukuba abantu baabwe obuyiso bombi obubiri bali kubakuba kakusatu kebayita booster jab amawanga nga Germany ofutandika ne September bagenda bakuba kayiso kakusatu kitegeeza nti eddagala balirina neffe eddagala tetukoze eki kati kankulage tuli mu situation muzungu gyayita catch 22 kwe kubeera n'ebibuuzo ng'olina bingi nga answer ziri zitya answer ntono nnyo kubeeta bwe tudda ku baana b'emyaka 12 ne 17 jjukira AstraZeneca gwe tulina asobola okugema okuva ku myaka 18 okudda waggulu AstraZeneca tagema muntu ali wansi wa myaka 18 kati eddagala lyokka erisobola okugema abaana okuva ku myaka 12 mpaka 17 baliyita Pfizer America yalirina onaalijjawa lya bbeeyi that's number 1 number 2 America tagenda kulikuwa nange kankubuuze bwe tubanga America asobola okutusaba okubudamya abantu wano abava mu Afghanistan enkumi mmeka tebasobola tuwaddaga twetaaga eddagala erya Pfizer lyokka yerisobola okugema abaana bali wakati w'emyaka 12 ne 17 eddagala eryo omuntu ekalirina era onalowooza nga binalowooza nibadde nzijja wano nga nvuga motoka nga nzijja naye nga maneno mu America bwatugamba okuterekanaye naye naffe lwaki tumuwa condition mugamba tuwe ku Pfizer doses milioni nga 10 tugema abaana batusaba n'Amerika batusaba nawo tukole swap deal batuwe Pfizer linda kamaliriza ensonga just dakika ntono nnyo maliriza ensonga lwaki nga tuli mu catch 22 kati tunuulidde abaana ab'emyaka 12 ne 17 nti bwe tufuna Pfizer tusoba bagema naye waliwo ate abaana abali mu myaka kuba abaana batandika P1 nga bali 6 years between 6 and 12 years abaana tewali ddagala teri vaccine yonna esobola kubagema ate tubakuumya awaka kati weebuuza abaana tukuumye bakyawaka kuba linda kumalirize tetulina vaccine esagema abaana bano abali wakati w'emyaka 6 ne 12 naye abaana bano obulwadde baba butambuza singa okugulawo amasomero ate amasomero gaffe amangi ge tulina mu Uganda aga primary they are day schools omwana ajja ku ssomero afune obulwadde abuleetere jjajjaawo awaka so tuli mbuzibwa solution yange eri biri nga bemalize solution zange ziri bbiri ekisookera ddala tulina okuadoptinga model gye tuyita ya homeschooling bwe togwira homeschooling abantu balowooza nti abaana balina kusomera ku ssimu abaana balina okusomera ku radio abaana balina okusomera ku TV ebyo byonna twabigezaako byakola ki byagaana naye homeschooling model abaana musobola okubawandiisa ku masomero agali kumpi ne mugenda ku ssomero ne mufuna reading material kyetuyita reading material ne bafuna notes abaana ne basomera ewaka in the meantime abaana bagire nga basomera waka kuba ekyokuggulawo amasomero ate kyo kyangu nnyo ate bwotunuulira wuliriza nze nabeerako mu UK emyaka 5 mu UK abaana abato myaka 3 myaka 4 tebagenda ku ssomero basomera waka homeschooling model kati tugaziyo obwo ngayambibwako omuzadde we abo abaana abato wange Frank Sabibiri aveeri Gomba ayina omuganda mukwano gwali ku kyalo teyasoma ayagala omwaka naye kasome anakayamba kati bakolagane awo ku kyalo bakole njagala kusanyukiramu ensonga ya mwami Mivule naye ekizibu ky'abantu bano gavumenti eyo giraba kati bantu tosobola bbawo access bwe buzibu bwokka bwe tulina tesobola bakozesa baliwo bantu kyabo mwe Mivule ono omulaba nze ngoberedde mwami Mivule ebbanga ddene singa ebintu byayogera wano tumuwa chance mu gavumenti okutusaavingira ekyo kubanga nze njagala nga bwakyogedde wano ye ng'akiinako obukugu era akimanyi nti kyali kibaddewo lwaki Ministry of Health Minister waffe Maama Janet Kataba Museveni ne bamuyingo tebawa omukisa ekintu kyayogedde naye nga kiva ku ye kubanga yakikola ki yakimanyi okukibunya Uganda nga bwe tuzze tuwa omukisa ebintu bya President Museveni okitegeera ng'ab'emyoga ng'ate bitambulira ku ssente ya miwa omusolo ebwo nga nvuddewo njagala nnyo tutunulire munnauganda gwe gw'ogambye oli agenda okusiigibwa ekirwadde kya COVID-19
naye ng'essaawa zino tosaasidde mutabani waali e Kampala asuubula engoye ebweru w'eggwanga e China e Hong Kong oba ettaka n'azita mu Uganda ng'abadde omukyajinga omusolo gwa miliyoni nga 150 ku konteyira olwaleero omugamba agenda kusasula ebadde ye75 bagenda kusasula obukadde 2 kakati nze njagala ombuulire kyokka ono gw'oyogera yayimiriza bano bewalabye abali ku mativi ku mawulire abeekala agamba abawadde gavumenti wiiki 2 be bayimirizaawo famire zino mu kyalo kati yo togisaasidde tomusaasidde mu kubalabirira obwongo obutadde ku byabulamu bwo bw'otalinako kapasite mu kuyamba abantu gavumenti ya Uganda teyina kapasite esobola kuyimirizawo bannayuganda mu byabulamu ng'ebayamba ensi zetwogerako zirina kapasite ebyokusooka za NRM zenyimirizaamu okuba nti bannayuganda tuli balamu bwatugema yajjawo polio ekyo kyetukkiriza nti ate bwe baali bamutusibyeko kati bwetolaba kati mwegendereze nnyo pulezidenti Museveni natunuulidde ku kiro ekintu kisebe ekyokugamba nti baleetewa n'abantu lwaki nga mwami Mivule bw'abadde ayogera ogenda natunuulidde omukulu w'omweggolo ekiro minisita naga nti Amerika n'okwatagana nayo nebanga erina kyekusaba Amerika obuyambi tofukamira n'okufukamira pulezidenti Museveni azze atuvumirira abazungu ebbanga lyonna n'enteekateeka zaabwe pulezidenti Museveni omanyize bino mbyogera saagala muntu yeefuula era n'alaga yaloze n'okulaga bino ebadde boogera ku mikutu talina kyayagaza Al Jazeera talina kyayagaza biki bazuniso nga lwaki ejjako ne Facebook essaawa zino bamusabye aleete abantu pulezidenti bamusabaye n'akikkiriza Parliament teriwo esooteko okukiyisa kati ekintu kanjogere ku kintu kya Afghanistan abafugana bajja kakyogereko kuba kikulu nnyo ekisookera ddala Uganda wano tulina aba refugees abawera miliyoni 1.5 around 1.4 million era mu Africa wano fe number 1 mu costing aba refugees mu nsi yonna tuli bakusatu fe tulina omutima mulungi era n'emmoto y'eggwanga yaffe egamba for God and my country kati omuntu bw'abeera ku nkatu ng'omuntu azze ali ku luggi lw'ekiro agamba bannange banzita munzigulirewo nfune obuddamu ate tozamugamba nti kansooke nkubira mukyala wange mwebuuzeeko nzije nkuyambe bano abantu bali ku nkatu gogenda bafumbira America ekisabye etuga nti abantu baffe bano mutuyambe babeereko wano ate si kiseera kiwanvu babeereko wano seera kigere saga tutwale bannayuganda nga abatategeera kambuuze mukulu tali twogera ebigambo bino njaga tubeere bannayuganda mumanyi gavumenti obuzibu bweyina kwe kulowooleza bantu bali abawansi nti tebategeera gwe tolina bwonnimba nti ogenda kuleeta wano abantu emyezi 3 ekyo kya bulimba nekambuuze mukulu Tariki singa nzijjewo nenkonkona ekiro 9 nenkugamba nti bannange bantwalaganya onzigulirawo batonzigulirawo sikugulira nga sinabuuza mukyala wange kati yendowooza ye nasooka kukubira mukyala w'essimu Masaka kubanga tuyina ayagala gavumenti esooka etuuze parliament ejeebuuzeeko process etwale weeks anti kino kyabannayuganda bafa kino kyabannayuganda kankunyumize lindako mu Uganda wuliriza Mivule mu Uganda tuyina abaana baffe abavudde wano ne balinnya ennyonyi bali mu kubonaabonera mu mawanga g'Abawarabu onfuna bulungi bali mu kubonaabona tebalina nakibayimirizaawo ne gavumenti erina bambasada baffe tebabafaako naye gwe ŋŋambye nti response ogitadde bali okuba bakwadde akawumbi ka $1 kyogamba nti Uganda tugenda gitunda butunzi ettaka lyaffe ekirala njagala nkubuuze babategeke abantu bagenda batuufusiza gavumenti yawateeseteese ono byayogerako alinga nti kino byemite bigwa bitalaze disaster kati when it is a disaster when it is an emergency kati kankubuuze nange nenkubuuza mu COVID-19 ono babadde bagabira abantu ssente owulira ssebo ne bagaba n'emmere ne bannansi boyina bakulemye minisitule y'ebigwa tebiraze olemeddwa okubategekera bali mu kubonaabona obabinika emisolo obaleetera buli kimu nti mugenda kusasula ebintu by'emmotoka simanyi biki kati ate ng'omalanga obateekako obuzibu ng'olaga bali be bantu okimanyi ffenna nga bwe tuli buli muntu yenna okimanyi nti yo potential refugee busa okukyenkya nga gavumenti yaffe tekyali mu buyinza ng'onoonya buddamu bugenda kukya si buyinza oliddawa nga toyagala kukkiriza
tuba togera ku nsonga Eso. eyo naye tumalize n'ensonga okuba nti nno ensonga y'okuba nti abantu batasobola kuba nti bagenda mu makooti bandi bawuliza ebyava mu kulonda abamu nga bagamba nedda wampangula ensonga eyo mwabadde mukikubira nkimanyi bulungi ate NRM mulamu ndaba muwole wabavuddeyo minisita Nabakooba yavudde naye agamba nti baagala tewampangula ku bulambulukufu waliwo omukyala owekitiibwa Honorable kati atwala East Africa Rebecca Kadaga Salamu Musumba mugamba munange naye okakula obwabuzi bwange ensonga eno mugira mutya tukyetaaga okuba tudda mu ndooto zino ez'okuba nti akalulu ate simanya wampangula tewampangula kati election petitions tetusaza avoidinga kuba bwe tugenda mu contest yona bwe tugenda mu kalulu mubaamu abazanya mu luzungu kye bayita fall play mubaamu bukodyokodo abantu bebateekamu mulimu okugaba ssente abamu tebalina mpapula so election petitions zino tolina ngeri gy'osobola kuzijjawo naye nina ekintu kimu waliwo omubaka ayabadde mu parliament ow'erubaga south omukulu Katolubwama bamuwaabira omusango nga yakayingira mu house 6 years ago omusango ogwo n'essaawa ya leero simanyi oba ali bagusaze abadde mu parliament ekyanja nekiggwako ng'omusango tegunakuggwa nze kyenjagala okusaba gavumenti yaffe n'essiga eddamuzi nti bwe tuba tuyingidde gino emisango gikolebweko giggwe naye si buli kiseera case adjourned tunatuusaawo omuntu n'abeera mu parliament emyaka 5 negiggwako kati sawa zino Katolubwama takyalina mubaka wa parliament naye alina omusango mu kooti akyalina omusango mu kooti tegunakuggwa ndowooza nze kyeŋŋamba election petitions ziryoke naye speed eyongerwemu. Mukulu Frank ekintu esaagala kimalyako budde bungi olw'ensonga waliwo ebintu ebijja nga birinomo ebyobubbi bw'obulu bwaliwo naye waliwo bitandibadde biteetaagisa waliwo abagenze mu kooti olw'okuba nti babadde bakimanyi tibalina access ku balamuzi era waliwo abagenda okuvaayo naye banaavaayo nze kyemmanyi ate abantu bajja bazaayo nze ababba obululu mbamanyi abamu batwogera nako sinza basanguza wano naye nga naye akimanyi nti yakabba naye nze ndowooza nti mu kaseera kano ke tulimu eggwanga we liyimiridde waliwo ebintu tuteekwa okuwa obudde obutini kusinziira ku mbeera bweri ekintu kino ekyemisango gy'ababaka ba palamenti gizze gibeerawo era ne gikolebwako so nze ndowooza nti nina obumativu mu kooti kyekola ekitambuze obudde bwakyo bwe kinaatuuka ejja kusala byesaze kubanga n'ababaka ba palamenti bali bangi nnyo nsonga zino twagenze nga ba coordinators ba Central Region oluvannyuma lw'okutegeera nti President Museveni abeena President Museveni ono ekisooka ffe ng'abawagizi be tukooye okubeera abakozesebwa naye mu kumala okukozesebwa ng'ate be tulonda abatwegayirira bwe tubabuulira ebintu ebiruma abantu babiwa matu nze kyova olaba twayagadde tugende sinze nga Serubiri nze Serubiri nyinza okuba nyina access eyogera ne President Museveni oba emulaba naye waliyo abantu bangi nnyo abalina obulumi ng'ate ebintu bino bazze babyogera abantu babadde ne challenges ku bitundu kwe bava abasabye akalulu ka President Museveni nga basinziira ku bino bye twakayitamu tuvudde ntubagamba nga bacoordinator nti sente ze mugenda okugabira abantu zigenda leeta obuzibu abantu tujja kubanoonyamu kalulu kisana kye tugendamu baagaana okutuwuliriza ekyokubiri twayagadde okulaga President Museveni wali ku State House nti abantu bonna be yalonda amatu gaabwe maggali wano ekiri mu Uganda teri akolera gavumenti buli muntu yeekolera kike that's why olaba abantu bali satisfied omuntu bw'afuna ekifo tayagala kizanyiramu yayagala kuweereza alage President Museveni nti waali watereevu naye ng'eno wansi wafa kati bino twagenza obikola nabadde njagala kulaga kifaananyi titwawandiikira Secretary General wa NRM n'atwa received copy n'ata responding twawandiikira Minister wa Security General Jim Muhwezi n'ata responding okumumiitinga tumunyonnyola obuzibu obuliwo n'abantu be bayitamu essaawa zino tulina abantu twawandiikira Minister of Presidency Mire Babalanda nawandiikirako Commandant SFC Biden yali akyali mu General Muhoozi ne watabaawa responding obuzibu bwe tulina actually abantu bangi nnyo be tuwandiikidde mu categories zino naye ng'obuzibu twagala obbalaga nti mu kulonda kwa NRM okwakaggwa abantu baffe abatakyasobola kudda ku byalo byabwe
they are many. Abantu bafa batakyasobola ku accessinga malimiro gaabwe mu kyalo olw'okuba nti bawagira NRM bangi. Abantu baffe be baakonera ebintu byabwe nga waliwo be baakonera toilets, waliwo be baakonera amayumba, be baasayira ebitooke, be baayokera abantu ba opposition. Naye nga kubanga president yavuddeyo n'alawugira n'agamba nti tayagala kutulugunya ki Frank, maliriza kubanga tusigaze dakika 2 zokka. Wumba ku nsonga n'omukono mweka agereka. Ensonga ze gye njagala okumba n'ekino ekintu. Eno yabadde entandikwa nnyo tekinaggwa. Era tugenda kuddamu tule wansi tukole enteekateeka entuufu. Bwe tunalaba nga President Museveni n'abantu baayina tebakyasobola kubeera accessibility, ffe tubalonda, ffe tubanoonyeza akalulu, tuyina solution egenda okulangirira obudde bwonna. Bwe banaaba tebakyatwetaaga, ffe tujja kusala amagezi tunoonye omuntu bwe tusobola okuteeka mu Uganda empya nga tutongoza New NRM. Uganda empya New NRM bano be tulonda balinza okuba tebakyayagala NRM eryemu teryali kabalaza teryali munda ewali New NRM egenda kusigala emu jakwogera ku bintu bibiri. Ekisookera ddala emyoga nkola nnungi tuddeyo twongere okutereezaamu. Number 2 kantunemu kamera ntunemu eriwa yogera ne MP w'ekitundu ky'omugambe nti omusajja gwe tulina okusindika mu East African Legislative Assembly twamulabye omusajja ali bamuyita Mivule Ronald kanzijeko kamusikibanda omusajja gwe tulina okusindika ebifo biri 9 naye ekibumu ku bifo 9 tusindikeyo omusajja gwe bayita Mivule Ronald tumusindike mu East African Legislative Assembly. Kati bangambye nti ne mukama wange presidential advisor kata binkusaasira ekifo naye akola ki akyetaaga naye nja musaba ajje tumunyonyola ensonga zino bwe zitambula kuba abakulu banamawulire bamubuuzizaamu nti East Africa erimu amawanga ameka nagamba mayitirivu nnyo omukama bankusigala kubanga sukawaawo okusobola okukolera olunaku olw'enkya. Assalamu alaikum.